abantu bangi abakulu abaaliwo ne bamugamba byokola tebiriyo ne bangamba naawe ejjamu era nange nazijjamu nensigala bute nandaweya nenjiwanika ku kitooke namwe muleke nenjiwanika ku kitooke ne muga kati kyokola kyenkola kuba si kwe gusoose yali ayambadde munda nga kapala ko munda yakayina nja kugamba tekaalimu baweero byonna byansonyi tekaalimu kiki yali bwereere bute era nakutama nagira bwati akabina nange nenkutama nenkakola ne bagamba kyakola kyoba okola kale nkwaniza nnyo omulungi atulaba Delta TV Collins Nassali ebintu bizibu akati nno wotulabira wano tuli ku kyalo Masaba Saize n'enkoko njeru nga tuzze okulaba tuzze okuwuliriza tuzze oboolyawo okutabaganya nsonga za maama kukunamira mwana ebintu bingi ebituuka ku bantu eyo era ebibatuukako ne musirika kubanga ekyokola muba temukimanyi obulumi obubeerawo wakati w'omwana n'omuzadde buba bw'amaanyi nti akaseera katuuka toyagala kutera okubeerako eyeemenya n'agamba mu butuufu ki nedda kino tekyanisaanidde kubeera bwe kiti abaffe bazadde mwatandika ddi okubanga musobola okulaga obwereere bwammwe abaana bammwe nsonga ki zoyinza okulowoozaako omwana zayinza kangeze oba ekikyamu kyayinza okuba nga akoze omuzadde okutuuka oba okumutuusa mu mbeera efaanaganako bwetyo nzize wano wotulabira ndi ne Ssaalongo Serubiri Seluma Mike nga munnange ye byamaama byamusobera kiki ekyatuukawo kiki ekiriwo ye mboozi gye tugendamu sagala ogisibwe kubanga ebyokuyiga bingi kwaniza nnyo ssebo kale maama wange nange nsanyusa okubalaba ku kyalo kino essebo obulamu bulungi obulamu bweyagala naye mpita mu kunyigirizibwa mu birowoozo n'omutima gwange obwongo bwange bwafeitinga olw'embeera emu oba endala okusinziira ku mukadde wange embeera gyampisa ate nga simusabamu nnyo simugamba nti oba sabbooni oba wakusula mpansula awo oba nsalira ku kibanja kyo nedda sirina kye mwagalako wabula omukwano gwa maama gwe gunzita mbenga nti mbeera ne maama wange ku kitundu nga tukwatagana era mbadde ndi musajja omwesimbu nkozeeko ku bizinga ebyenjawulo n'emyalo egy'enjawulo naye nga nnwana nnyo lwe mba nkomyewo ku kyalo ewange mbenga maama muleetera oba oliawo ke mba nkwasaganyiza naye kye simanyi nti oba mukadde wange ekimuluma ayagala nditwala bingi kuba Abaganda bagamba yafa tatuuse so nte nze si bwendi akatono ke mba nfunye njagala nnyo ntuukiriza olugero lw'Abaganda olugamba nti waggumbulizi kaaba nako kawa munywanyi we akatono ako ke mba nfunye mba njagala nenkawaako maama wange naye kyenzudde oba bye bimuluma simanyi so n'olwekyo y'ensonga nabakoowodde muntaase manye maama wange musango ki gwe nazza maama wange mwesibako si ye maama y'ensonga nange ebyo byonna byazza nkola njagala okumanya ekituufu kyekiriwa okuva eri maama wange. Bwe twogera ku maama njagala ompa olugendo lwo ne maama wo okuze oli mwana ki enkwatagana eri etya era n'obutakwatagana okutuuka ku bino bye muliko byabeerawo ddi? So maama wange oyo yansuula ndi bebi sijja munenya nti maama lwaki yansuula taata wange yali musirikale ekyanzi David Lujja yafa taata wange oyo wabeera omusirikale yayingira amagye ga Museveni nga Museveni yakawamba taata wange n'abeera mu magye ebiseera ebyo abasirikale tebasasulwa maama n'amusuulawo Abaganda oba Abagereesi nga bwe bagereesa nti ekitalya mmere maama wange yali alina ofuna omusajja omulala nga nze bebi mukulu wange yaliwo nga nze ndi mwana wa kubiri mu ntumbwe za maama ne mu lubuto lwa nnyabo be baana babiri
taata we yagenda mu magye teyadda, maama n'anoba n'agenda. Ero maama yatuuka eyo n'ankomyawo n'anteeka ewa jjajja azaala taata, jjajja omukazi. Jjajja omukyala oyo yali yanoba dda naye ewa jjajja omusajja. Kyalo Kiyoola wano Kawuku, Kiyoola Kawuku. Ekyalo ekyo kifugibwa Kiyamaani ebiseera ebyo bana kati ye Kiyamaani Kalema Ekiyoola awo. Ekisozi ekyalo awamu bakiyita Kisozi naye nga ffe twali mu katundu ke bayita Kawuku. Jjajjange yali mukyala mumanyifu nnyo, munozi wa ddagala, atunde mu mbwa z'ab'embuto, bityo baana buno obukonzi bye twala tugende bwe bityo. Kati jjajja atuuka agamba, wero mbinyumyeko ebya maama ne taata. It's okay. Kakati taata maama wansuula wa jjajja n'embeera wa jjajja, taata n'ankimawo n'antwala mu barracks gye yabeeranga. Twasooka ne tubeerako Embuya. Taata ne bamukyusa ne bamuzza Emagamaga, tubeere Emagamaga eyo nga ndowooza oba yalinga lieutenant waawo Emagamaga kuba ye yali akulira amagye waawo Emagamaga mukaddaako. Ne tubeerawo tumala ne taata n'antikka n'andeeta ewa kitaka wali maama nga bamuyita Victor. Ate omukisa guno mulungi kaŋŋambe bwe ntyo nti okujja kwammwe oba oliawo n'ebyazaawa biyinza ozaawuka. Maama Victor oyo eyali mukyala Kyanzi David Lujjo w'amagye, nzijukira bulungi nti yali ali lubuto lwa taata. Era nkoma okumanya taata ŋŋambako mu 1992 taata mwe yafiira nti muganda waali Busoga. Ninayo muganda we Busoga era obudde bwonna bali muleeta. Maama Victor oyo twabeeranga Wakitaka Busoga ku Lwekamuli nga mbeera wa jjajja nga maama oyo musomesa Victoria erinnya lyemmanyi. Maama oyo twatuuka taata najja n'ankima n'ankomyawo Buganda eno. N'embeera eno bwe mbadde kitegeeza yo muganda otomulabangako? Simulabangako, taata waafiiridde paka nakati muganda wange oyo yabulira eyo. So kakati bwe mbeera ewa jjajja taata n'afa ne tugenda ne tuziika. Odde ewa maama? Kati mu kuziika abasirikale baali bantwala. Jjajja n'agamba maama we kati yakuvunaanyizibwa kusijja kukkiriza mwana ono mutwala. Abasirikale bamugamba nti agenda kusoma, tugenda musomesa, biti tagenda, ne bagaana. Abazadde bombi, jjajja omukyala ne jjajja omusajja, n'ensigala ne jjajja mukyala. Kakati bwe ngenze nvaamu abadde 97, jjajja mukyala n'agamba kati nkutwala wa maama. Maama akutwale ewa ssezaala we gye yakuzaala. Kubanza ate obuvunaanyizibwa obwange natwalayo kitaawo, kati ye yalina naawe okutwala. Era n'andeeta. Maama mulungi yansitula n'antwala ewaka n'endabayo era mmanyiiyo. Namawojjolo awo ku nkoko wennyini katale. Era we tutuuse eyo nkyuka n'enkomawo gye nnina obusinziiro. Maama wange ne tukwatagana n'anteeka ku ssomero ewa Ŋŋundu awo Ndolwa. Bwe nava n'embula ne ŋŋenda okukola. Mwaka gubadde gwa 97 ogwo mbadde n'emyaka ndowooza gibadde emyaka 15, 16. Wabula olina gye emyaka? Olazeewa? Ne ŋŋenda ne mukwano gwange ŋŋenze ku mazzi. Aŋŋambye alinayo maama we, abavubi bafuna ssente bakola, kunzi tugende ne nkole ssente. Era we twatuuka eyo kituufu nakola. Munnange ye n'agenda ewa maama we n'agwira eyo eddalusi naye yabba biki ne bamuloga. Eyo obukunja bayitayo Bulinnyi. Olwo nze n'andeka ku mwalo baguyita Nakasolo, Bukobera Bukaye eyo. Embeera eyo kati natuuka mwaka gwa 2000. Twali tuyingira 2000 tuva mu 99 tuyingira 2. Waliwo akasambattuko tewali ataakamanya kibweterayo kyeza abantu biki abantu bagenda kufa 2000 ensi esaanawo. Neŋŋamba ngenda kufiira waffe. Ningula gomesi y'ebisaanyi. Biseera ebyo gomesi z'ebisaanyi nga za bbeeyi. Kuno kwaliko omukazi yali agirina yali Mukaakafeero Nasuuna. Nenjigula emitwalo 6 ebiseera ebyo zaali ssente nnyingi. Nenjimuleetera maama wange. Ne muweerako ne ssente ezo gitungisa. Biseera ebyo nga 3,000 okutunga gomesi.
Nemba akasente ke nateresa maama. Muteresa akasente ako. Ne muteresa n'ebikopo. Yali dazini esowani yali dazini suga bawulo zaali 2. Ebikopo bine by'ebbumba. Ebya gama. Ebyebyuma ebyo gama ezo. Nembeera kuno nga nengula akagaali nembeera kuno nga nkola obuli mulimu obwa maama wamu n'obwange. Ngera tulina okukkaanya jjajja nampita ekiyoola gye nakulira okusooka nengenda. Nangamba omwana wange yazaala gwatya. Ate naawe oli awo sikutegeera genda oleete ssente ze waŋŋambako kuba we nava ku nnyanja ne mmala obuuza ku maama nagendayo ewa jjajja ne mmala n'enkomawo ewa maama kuba we nnina emirembe. Nga genda oleete ssente ezo ze waŋŋamba oleete ebintu bye waŋŋamba nkutandikira amaka. Afazaali naafa nga ndabye ku mukazi wo. Nenkwata ekkubo. Namalayo ndooza wiiki zaalinga 2. Nenkomawo ngamba maama nkimye akasente kange ako ke nakuteresa n'ebintu byange ebyo bimpe. Jjajja agambye ŋŋende ntandika obeera eri ayagala kunteekerateekera amaka angulire n'ekifo wembeera. Maama wange yagamba ozze kunzita ozze kuntema oyagala kundoga kiki ekikuleese bintu ki byonsaba. Yayingira mu nju najjayo embazzi 2 najjayo ejjambiya 2 ngaga kutema na ewa maama tewaggwa nku nakwata emigga 2 mu binywa by'enku. Nangamba bino byange ebintu ebyo yabyawulamu emirundi 2. Nangamba kati guno omuggo jambiya mbazzi byange naawe omuggo jambiya mbazzi bibyo n'abinteeka wano bwati nadda wali. Kati tutemagane. Mugamba maama si bye bindeese mbadde nsaba oba ssente wazikozesa kale zireke. Zaali mmeka? Nempa yali emitwalo 7. Nga naye kale mpa essowaani n'ebikopo byaye ne suga bawulo. Suga bawulo ezo nazigula wa mwami mukyalo oyo suga bawulo za gilaasi zitangaala zaali 2 ng'emu nnene emu ntini nga ziriko n'ebisaanikira. Nazigula ew'omukyala bamuyita Mukonooni. Ebiseera ebyo yali nga mufumbe w'omwami gwe bayita Sande Manjeeri. Sande oyo yafa yali mukwano nnyo gwa Kafeero omuyimbi era nga Kafeero buli lwajja wasibira wagunywera awo. Era we baabeeranga ne omukyala Black era Kafeero gwe yayimbako Lunkuse. Kakati maama wange yanyiikira kuyomba. Kyenva mugamba maama kiriza kale ompe essowaani ne suga bawulo ne gama. Yafungula ngoye. Waliwo omwami bamuyita Musaayi yafa ne mukyala we neiba waffe omuganda ndooza gwayita omuliraano Kamulingiza kuba batunuuliganya embwe bati wakati luguudo. Badduka embiro ne bajja ne bakwata engoye za maama ne bazissa ne bamugamba tokunamira mwana. Nze nga nkutte Bayibuli ngitadde bwenti mu maaso. Mukadde ako nali nalokoka we naviira ku mazzi. Ngitadde bwenti mu maaso. Kati mwami Musaayi kyava ngamba we bamala omussa engoye maama n'ayingira mu nju. Mwami Musaayi n'ankwata omukono n'ajja tugende vaawo wano. Nenkwata akagaali kalina omukono ogumu nga guno ogumu mwami Musaayi agukutte nenkulula akagaali nenzira mu kkubo n'angamba genda bireke ebintu bikolebwa mulamu okyali mulamu. Maama kyava akwata essowaani n'azisindika bwati ku ttaka ne zijja nenzironda ku luguudo n'ebikopo byali mu kaveera nga bisabike bulungi bwe biti nga obucupa bwa soda gama nabyo n'abisindika za bbumba naye tezaayabika. Nembikwata nensiba ku ggaali suga bawulo teyazimpa n'engenda ewa jjajja Kiyoola. Jjajja wentuuka n'amuyita. Maama yajja n'agamba jjajja nsonyiwa nakikozesa butamanya ko jjajja okkiriza mukolewo emikolo ebyo biggwe ko maama nti ye. Jjajja n'akwata ssente n'azimpa n'engenda ekisoga n'engula ennyama y'embuzi. Jjajja n'anoga eddagala n'agambye jjajja yali munozi wa bikolo teyalina ssabo nga si musawumize nti asawula naye nga amanye eddagala era ng'anogera abantu eddagala n'abajjanjaba ne bawona. Ebirwadde bino ebya bulijjo. Ne tufumba emmere maama n'andera ku mubiri kuba nali sinnawasa nali mba nkyabalibwa mu bato. Yandera ku mubiri n'annaaza n'aŋŋamba mwana wange nkuggyeko ebikwa bye nnakkola
ne mmanya kiweddera nenzirawo ne tukwatagana ne maama ne mpasa omukazi mukyala oyo yansumbuwamu bye sijja kwogera ebyo byange mu bufumbo bwange naye naye ng'omukyala oyo mukisa omulungi jjajja wange yatuukiriza kye yeeyama gye ndi yali asoma ne bankwata ne bansiba jjajja n'anzija mu kkomera then ate n'amunsasulira ewaabwe era nembeera n'omukyala naye omukyala ng'alimu babiyita amagulu amawanvu ng'ambaliga yes ne twawukana mu mbeera bw'etyo ngende ewa mwannyinaze emukono mwannyinaze oyo ng'alina bba muganzi we yali muganzi we ng'akola ku Dunamis Radio ye manager omwami oyo nampa n'omulimu ku Dunamis Radio nenkolako okwo ku radio emyezi gyali 3 ne bansasula emitwalo 9 nafuna sente ezo nenziruka ku bizinga nengenda noddayo nenzirayo ku bizinga nga nsinzira ewa jjajja olwo sirina mukyala yanoba naye nga muzaddemu abaana 2 nembeera ku bizinga nenkola sente maama wange tutandika ng'owuliziganya era maama wange nga buli lwe mba nzija eno engege ennene ngimuleetera ekyakiweera obujulizi ne kuno kemba nnina nkaleeta sente ne zirama nteekawo amaato nteekawo ekinaala subula ebyennyanja nvuga amakayabu tugatwala ebusoolwe ki abasirikale batandise tusumbuwa tugayiyiriza kesi z'abafu mu takisi abakyala tubambaza ebbombo n'embugo tuba batwala abafu ne tubayitako abakyala nga bambala batya ayambala gomesi ne yeesiba ekimyu ne tumusuulira ebbombo ne tuteeka oluwanyi ku mmotoka ne tubanga abatwala abafu kumbe mutwala ki byannyanja amakayabu ago bagwe muyita bambala amakayabu mpozi kyeki ebyennyanja bibaaniseeko mu musana waliwo ebyennyanja benda oba bye babeera bayanise naye sirabako nnyama byo bye bagamba waliwo bino bye bayita fire bye basalako ennyama n'egenda mukebe naye bino babyanika ne kikala n'omusana bakisaako otunnyu kireme ggwako nsowera biwomerwa nnyo abazaire babyogala nnyo era kibakibibeera bivunzevunze abazaire nga baganye ebyo bwe bityo mu mbeera balinga babakwata oba mwali mwewala kusasula nga batukwata nga tebabikkiriza oweero nga tebikkirizibwa nti n'okuba mwalingamu ebyennyanja ebito kubeera kimanyiddwa nti okuva ebiseera ebyo Nkuusi abaddewo nga wa BMU anaatutwalaganya ye nga yalinga omukulu ndowooza mu kintu kuleke Victoria kati bano bo bemukozesa abakyala mu abasasula nga ssente mmeka nabo baalinangamu obutereke bwabwe obutonotono kati nga mubikyadde mu zino keesi z'abafu nebisomoka embeera bwetyo naye maama wange natuuka n'endwala eriiso lino ndowooza era nagge nti ojja ddiraba ng'ozze oliraba teriri ku kino ate kirala naye eriiso lino wendwala natambula mu malwaliro mangi ne ligaana okuwona maama wange nampita nenzija ewa maama awo we mujja olaba maama wange naye nanzijanjabako sente ne zimuggwako naye ne zinzigwako maama n'akwata kuno ebipakasi yandaga omukwano era kyekinnuma lwaki maama tetukkaanya nga yali ambeeredde kuba natuuka ku extent eraga nti nze ndi maiti nga nange nekkiririzaamu ndi muki lwaliiso nga mpunye ekivondo tosobola kunsemberera lyava ku kyokulwala zaali alusa kakati taata muganda wa taata wange ddala mu kika kyava akubira maama essimu n'amugamba omwana oyo muleete enkoko njeru waliwo abasawo abajjanjaba amaaso abazungu ne bantwala maama n'antwala ne bankebera muzungu n'agamba tumuwadde ebbaluwa agenda Ejjinja naye bw'atuuka Ejjinja olumba omusawo ono gwe tumusindiseeko wanaalubulwa ajja genda naye mu nsi z'ebweru jjajja okujjanjabirwa for free entambula yonna obujjanjabi bwonna bwaffe naye omusawo oyo wanaaba asobodde omujjanja ajja mujjanjaba ajja tereera naye naffe wano olumbe lutubuze maama wange yakwata ekipakasi ew'omwami Ssentongo gwe bayita Ssentongo Kiviiri kaali akasana kaaka maama yalima ne bamuwa $5,000 maama n'agimpa teyali ako yadde 10
nga alina omugenzi taata mutatwala step father wange biseera ebyo yali bba ne bantwala Ejjinja. Wentuuka Ejjinja nejjusa era nakyawa abasawo Abaganda kubanga omusawo gye nasembera yagamba nti mukyala wange yandoga. Omusawo eyaddirira oyo eyasembayo yangamba mukyala wange n'omwana be bandoga ng'omwana ali myezi. Omwana ng'ali myezi ndowooza ng'ena andoga n'ennyina. Mbeba abasawo Abaganda. So sijja kutya kukyogera kuba nze maama we ndi Kakirakambuzi sikisa mabega. Omusawo we bamuyita Lutalo awo Nkugwe kyannuma nnyo. Ntuuka Ejjinja banzijanjabira bwereere kuba weero twagula magnesium, eccupa ya magnesium ebiseera ebyo nga yasiringisa 2,000. Ne tugula amakerenda aga magnesium, ne tugula eye drop ez'okutonyeza kuno okuwonya amabu, ne chlorophonic tablets. Ebintu ebyo tebyamalawo na mutwalo. Ennaku zaali nnya nali ntandise okulaba era ne bansiibula nenkomawo paka na kati ndi mulamu. Naye ne bangamba nti woolabanga ku kifu ku maaso go fuba olabe ng'ofuna ku magnesium w'amazzi era bwe bulwadde bwe nnina. Abasawo balidde ssente empitirivu. Ze sijja kukubalya kubanga nkunyonnyodde nalina ekinaala nga kirimu kapito w'ebyennyanja. Kapito zaali miliyoni 2 zaggwawo. Ne ntunda yingini n'eryato ebikola ekinaala. Ne ntunda obwato obutono byonna ne binzigwako. Nensigala nga ndi zero. Kakati laba wemponera obusente butono nnyo bwe buti $5,000 kuba kwetaano gye nkugamba kwaliko transport yanzijja ku Masaba Park Ejjinja. Kwe kwali emmere gye twalyanga tugigula wabweru awo. Bulidde ng'oluusi mu ddwaliro batuwa naye ng'ekeerewamu Ejjinja. Mukyala wange afuluma ebweru n'agula ne caayi, sukaali, amazzi tugula caayi, amazzi, amafumbe ne tugula sukaali waffe ne twerungira. Mu mbeera bwetyo. Naye maama wange annuma. Nanzijanjaba mba ndi eyo nandeeterayo $2,000 ne mugaa kati ono transport waakunziza. Bansiibudde lwakuba leero lwa 6 naye ku Mande banta. Era ku Mande nakomawo maama nansibirira yalinamu nnusu kasanvu n'akampa nkyakajjukira ne nninnya n'enzirayo ewange Ekiyoola. Jjajjange oli gye yankolera amaka n'embeera Ekiyoola. Era maama yambudabudanga. Christmas yatuuka maama wange yangulira ennyama n'agindeetera n'ettooke. Ebyo byonna mbijjukira. We nawonera eriiso eryo abadde 27 gwali mwezi gwa 7 Kafeero mwe yafiira nzijjukira bulungi. Kakati gwali mwezi gwa 7 gwa 5 gwa 7 awo watyo. Kakati ne tubeera awo bwe tutyo mu mbeera eyo. Tubeera awo nenzijja ne ntandika okukolera kuno ne mpasa omukyala ow'okubiri ng'oli tufunye obutakkaanya. Abaabiwulya omukyala wange oyo w'Ekiyoola gwe nali mpasizza olwo alina omugeso gwayagadde era baabatomerera mu mmotoka eyatomera abageso mu myaka egyo kundi ku Tamadde Ekiyoola yasaabala abageso ne mukyala wange mwe baamutomerera oyo. Kati nembeera kuno ntetenkanya obulamu bwe ntyo. Nali naakava n'ebusoga eyo nga gye nali nkolera olwo. Mbeera kuno maama wange kyenva ngenda ne mugamba maama lwaki sigulanga emiti nga ntema nga wuuyo oliddiira wanku ng'addiiringa ebimotoka ne bijja ne bigula enku ne bizitwala mu kibuga eyo. Nentandika okugula obuti mu bantu nga maama bw'atikka ali olwo etikka motoka y'enku sente saazirabako ngenda okuva eri gye nsula nsiŋŋaana yatambudde ne baŋŋamba agenze mu mbootu ya mbootikizi. Saakitwalanga kikulu kuba nalina emiti emirala nga ntema ate oli maama ajja kumpa sente zaafe. Bwe yakomawo ngenda okulya nti ate bagenze mu kigunda kya Simba oba kyekyasooka embooto neddako neerabiddemu awo naye ng'ebivvulu ebyo byaliwo wiiki ku wiiki byaddiriŋŋana. Mwanyinaze oba ogenda okole genda. Kale nkutadde nja kukoonako oyo tomusooka munyega. Kakati bwe yadda olunaku lwe yakomawo
nali nva kutikka enku ku luguudo ku kolansi eri enjala ng'ennuma ne munnange gwe nali naye yasala emiti egyo musalamala tukomawo bwe tuti mba mpitawo awaka tunoonya ekyokulya ku kaduuka ku buduuka nga tewali munnange kyava nga nze kanzire ewa mukyala Zayala ngule ku byenge ebiganda nyweko kwano gwe bamuyita Charles Simeo konze naye kanzikirire eka mba mpitawo ngenda okulya maama abuuza mwannyinazi bamuyita Teddy kino ekikajjo kyani kya baba Seruma maama yaleeta mayembe majini machima yandeetera malogo ayagala kunzita nakyama bukyami konze kikajjo kya nakyerabira nina n'ekikajjo wano ko Simeo genda okireete tukiri kyama maama ekikajjo kyange zali saawa nga 3 ez'ekiro 3 nzigenda mu 4 ekikajjo ngenda kirya kwanza maama ekikajjo bakindekere nkirya enjala ennuma tuva tikkanku naggulawo n'akimpa olwamala okimpa akaana kampuliriza tekamanyi we bakola bakazi nayogera ebigambo bingi akaana kampuliriza yali yeebase ate yali yeebase yali yakadda akaana kampuliriza tekamanyi we bakola bakazi bali mu kunzinako kali bweru kawuliriza kakati awo wennyini nze nayita mimwanyi bwenti n'engenda sayita mayini ya lujja waliwo akakuba akagwe wa muganda we Naalongo mwe nayita enda okulira neighbor we side already muganda we kyava mugamba mama Seruma mukyalo we bamuyita mukyala Kakaaga era abeera maama waffe kuba ba Luganda lwaki owemula n'owemulanga ne taata ali wali kati ate okunama tokutamira mwana nze nentambula n'engenda n'ekikajjo kyange nembitwala ize kuba bwali kiro nze saamulaba wero yawemula nawulira bingi byeyogera naye olwo ne luba lwakumeka kyemwakolera emikolo nensirika kakati nembeerawo nenkola emirimu gyange nekikwatayo ekintu nenteeka amaato ku nnyanja enamaziina nze nsuubula byennyanja mitwala ekasangati eyo nabireetako ngako n'ebusegaawo mbireeta wano enakawa wetutyo ne bannange nga muno nvuga ebyennyanja mu kyalo muno nze nga situula ekiromba ku mazzi budde bwonna kakati ntuuka nima omuceere wansi awo ekitobazi kiri awo kinene kidda kiti nga nima omuceere mbeera eyo omuceere we mba siri mu byannyanja mba ndi eyo nga mulamu wange yali yafumbirwa mu maka ago g'olengedde enju eyo gyenkulengerwa muganda wange awo ng'ajja mulamu wange muganda wo baamusiba kati ennaku 2 tetumanyi gyali tumunoonyezaako abuze nze yinga mwalwawo nayambala bwambazi nakwata kkubo nantambula nga nzija musanga naye amaze okwambala nga mwatuula ku ppiki nga tugenda Engogwe nga batugaawo yo tetumumanyiiko nga nkomawo kugombola nti ate wano basibirawo abantu wano betusiba baba bamaze obbasalira naye mugenda ebuyikwe tugenda ebuyikwe nti kano ka police poster wano tetusiba bantu kumalawo nnaku 2 z'oyogera kati luno luba lwakusatu nga ngenda erugazi nga wabeerawo omwami nga oyo situmulina wano mu fayiro nga babikula fayiro nga wano taliiwo kati nga nfuluma ebweru nga ntuula nga nsiriikira nzizeeko ki nga mbeerako ofiisa gwe nakubira essimu mu kayembe emukono nga mumanyi naye amanyi nga ngamba ddayo mu ofiisi buuza ofiisi ebeera ne fayiro z'emisango gy'abantu be batannasalira nga ngibuuza nva gyenda ngendayo omwami mulaba n'ebyo byonna mbigamba nga nteekamu n'akasente kuba buli we natuukanga olw'okwagala muganda wange jjukira nti muganda wange mu maama kino nkyogera si kuboola wabula njogera ekiriwo muganda wange mu maama era mwagala kuba nze maama ku kyenkana yanzaala omumukulu wange yafa kati abo be baganda bange taata banjawulo nga
ngenda mu office nsingana yo Mr. Kibwika nga twogeraganya nga ngamba oyo nti bagenda muleeta mu court ku Monday. Naye tubadde twebuuza abantu be nga titubayina. Naye nga we muzze katulabe fayiro ye nga agijja omulamuzi yagamba agenda muzza ku Monday. Naye ku Monday okwo yeetaaga bamweyimirira 5 nga balina ndagamuntu. Ne mitwalo 55 nga akakalu. Konzi bigenda soboka. Bwe binasoboka kale nga ntambula nga nkomawo ne mulamu wange ndi naye mukyala w'omusibe already nga atulagirira we bamusibira nga atulagirirawo nga tugenda mu mayuuni bayitawo mu mayuuni we Lugazi bannange wali ensiri maama wange omuto wange yenna utuse ensiri zimulumye kyotalabanga muto wange oyo bamuyita Yasini nga mulabako nga amaziga ffenna gatuyunguka nga ngamba baaboze nti ye nga mubuuza gwe muli kiki ennyo nga ngamba abasimanyi kiddirira kati mwe muntegeerera konze batugambye bwe bati ne bwe bati ne bwe bati nti kale nga ngamba tukoze tutya konze bya ssente bindekere ngenda kujjayo bw'onoovaayo ojja kukola onzirize kuba oli musajja mukozi nti kale baaba ne tudda ne nnyonnyola maama waffe ne taata ono yaliwo mala obba nnyonnyola ne bakisiima ne mbaga kati ku Monday lwali lwakutaano ku Monday nti ku Monday namwe nnyinazo ono y'omu ku bagenda okweyimirira nze ndi wakubiri maama wakusatu taata wakuna ono yennyini gw'olabako ne mukyala w'omusibe wakutaano anzira mu mirimu gyange olwe Monday lutuuka nakeera kwambala kuba konna simu ya mutawo wange Nasibu teriiko eyo ono Kadija ng'eyita mu baaba wendi ndi wa maama eya taata naye naggusedda ndi wa maama tusimbula saawa meka kwanze tusimbule mu saawa 2 nti kale zituuka essaawa 2 muto wange talabika kujjukira nina piki emu erina okutuulako taata ono etuuleko ne mwannyinazewa Nasibu alina okuweeka maama aweeke ne mukazi we mulamu we sibe bantu 5 olwo bannange nga muto wange talabikako ziwera ssaawa 7 Mr. Kibwika nkubira essimu omulamuzi atudde Yasini kati yayingira muluwa ebyokuddamu byambula Mr. Kibwika nanga kati tuli mu kooti muto wamwe bamusalira kuba abuliddwa abakola ki abamweyimirira ate ffe tetwagala beera na muntu tetulina mmere ku poliisi ne bamusalira bannange muto wawe bamusalira nga tebannamusalira kale tetunnatuukayo eyo mba ndi waka mbivuddeko kati ensuubi limpedde ery'omujjayo kubanga oli talabikako tugende tweyimirire mba ndi awo ssaawa ziri 7 be baali baagala essaawa 4 mu kooti nga muto wange azze bwajja nampita nalina mu nnimiro nenkomawo nenteekamu engoye kuba olwedde nali nzijjeemu bujja nenteekamu engoye nenyambuka ewa maama ku luguudo awo ntuuka ewa maama muto wange musanga atudde ku piki bw'ati ng'akutaamiridde eba booda obitegeera kyenva nannyimirira ku piki ne muga naye muto wange wekibeeredde ku muti omubisi naye ate omukalu oli mwana wa nnyoko ne kitaawo kati ate nze we tugatta maama olikola otya maama wange yafungula bufunguzi ngoye okuna akaana kange okaloga temukaagala bingi bye yayogera ng'agamba kana kali ku booda oba akali ku booda keŋŋambye nti wekibeeredde ku muti omubisi naye ate nze omukalu oli mwana wa nnyoko ne kitaawo oganye tugende tumugje mu kkomera nga bukyali kati ssaawa 7 omulamuzi amaze omumusalira tugenda kukola ki maama yeeyambula ngoye mbu nkolimira akaana ke ako akali ku booda sikaagala biki taata ono be baakwata engoye okozesa oyo muto wange mwannyinaze n'adduka embiro abantu bangi abakulu abaaliwo ne bamugamba byokola tebiriyo ne baŋŋamba naawe ejjamu era nange nazijjamu nensigala bute nandaweya nenjiwanika ku kitooke
Namwe muleke. Nenjiwanika ku kitooke ne muga kati kyokola kyenkola. Kuba sikwe gusoose. Naye yali ayambadde munda. Nga kapala ko munda yakaina. Nja kugamba tekaalimu. Baweero byonna byansonyi. Tekaalimu. Kiki? Yali bwerere bute. Era n'akutama n'agira bw'ati akabina. Nange nenkutama nenkakola ne bagamba kyakola ky'oba okola. Mama. Ffenna twayolesa obwengula. Naye ebyo byonna bwe twavaawo nafuna abantu abakulu ne bannogera omuddo ne naaba ne baŋŋamba maama wo toddanga mukwatagana naye mwenenye. Era okuva mu mwaka gwa 2019 nze mbadde sinyumya na maama nga namwenenya completely and also. Setaaga mmanya. Maama wange yatandika mpola okuntumira abantu. Tunda ebyennyanja awulira n'aweereza message n'afuna namba yange ey'essimu kuba n'essimu nali nakyusa. Ne kuno nga navaako. Natandika okunsikasika. Bangi abantu be yantumira bangi. Nagaana. Naye alina omukyala kawala aweero kaafumbirwa kati gye ndi kaana kawala. Kajja ngamba Saalongo. Kiriza maama wo mukwano gwange naawe oli mukwano gwange. Muddiŋŋane bigwe akuze nakawuliriza. Naye nga nagaana eri abantu abakulu weewuunyi. Kye saamanya nti kirabika waaliwo akabadi. Saakimanya. Nenzikiriza. Nagenda n'ayita maama wange. Omuwala oyo oba omukyalo oyo Namiya kuba mufumbo. Nja muyita mukyalo. N'ayita maama wange n'ajja ewo oyo omukyalo oyo. Bwe nali ntudde ebiseera bye yali alina akabaala atunda soda bikinga. Kaali kaduuka naye ng'atondamu n'obuwalagi. Ne bbiya. Naye akadde ako nali nze nga sinywa mwenge nga nywa soda era nga ngulya soda buloko buumu obwo bwe bityo. N'aleeta maama. Maama n'atukwasaganya ne mugamba maama nzikiriza. Tuddemu. Bwe fumba emikolo gyo nga bwonna w'onooba okikoze w'omaliriza ompite. Kyonna ky'oŋŋamba nja kukikola. Nenva ku kiri abantu kye baŋŋamba. Nti omwesonyiwe. Toddangamu ne waali baakola atya nti muddiŋŋane. Nenkyerabira. Wano okukunama kuno. Jjukira tugambye mwali mugenda. Bakunamira. Lwe mwali mugenda. Mu kooti. Obudde ne buyitako. Obudde ne buyitako. Kitegeeza ko olunaku temwagenda. Era tetwagenda. Kitegeeza mwakunama okunamira olunaku. Tewali kyakolebwa omwana ne bamusalira n'amala ekibonerezo kye. Era wafuta mu kumala ekibonerezo kye maliriza. Ate nkyamyemu naye kankyamemu. Ninda Katonga tunnakyama. Waneeno abantu ogambye nti nawe andawe yayo wagijjamu n'ogiwanika. Lwaki wagiwanika? Abantu baŋŋamba ngijjemu engoyi. Nange nenzijjamu engoyi. Nga n'abalala we bali awo. Ya. Kuba abantu bakiwagira nti akukoze emirundi mingi nga kunamira leero naawe mweyambululi. Nengezaako nange okumweyambulula. Katate ye kyamulisa kityanga ng'okikoze? Simanyi. Kuba siri mu mayindisize. Era towulyanko olugambo lwonna nti banaye maama yagamba bw'ati ku kikolo ekyo. Okay, tugende maaso. Kakati maama wange kye saamanya nti yali ayagala tunda bya bugagga bya mwana we. Era yamaliriza atunze ekiyindi poloti ya muto wange oyo. Simanyi ne Namaseke era poloti ya muto wange oyo nga mulimu nno n'enju. N'akwata ssente ne yeegulira piki. Maama oli ali mu busibe. Eno ye n'ateekako abamuvugira piki yeekolera ssente. Era mu kumaliriza ono yamalayo ekibonerezo agenda okujja ebintu bye bitundiddwa n'abuuza lwaki mwabitunda nga nkoze ekibonerezo kyange ne nkimalayo. Mwali bitunze ne mujja mu nzija mu kkomera.